Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okusuula gavumenti ya Museveni tekigenda mubeera kizibu era nga akwatidde ddala awo bannayuganda bwe tubadde tusabirira bwe tubadde twagala era bwe tubadde tugamba nti one time Mukama ajja tuddiramu ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebintu byonna abikoze buli kimu akitongoosezza era buli kimu akitambuzizza era ffe tulindiridde lunaku Kyagulanyi Ssentamu Robert tugamba nti kakati embalaasi esimbule awo tusimbule embalaasi olwo tutandike okubeera ab'enjawulo era muganda wange mukwano gwange nyongera obajjukiza ti His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akola byanjawulo ebyalema abalala bonna Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kuba abikola era bangi bajja kulwawo okutegeera naye nga ye ensonga azitambuzizza ddala bulungi nga bwe tubadde tuzeetaaga era nga bwe tubadde tuzaagala tuwulire essanyu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampulizana abadde mwenna omukulembeze omulungi ensi gwewuliriza era buli omu gwe yandyagadde okuba pulezidenti we gwe tubagamba bulijjo nga temutegeera ekigambo kimu kyeyayogedde yafuuse abaali bagamba nti be basobola bokka abaali beefudde content abantu kwe bagenda okufunira abaali balowooza balance of school fees w'abaana baabwe abantu kwe bagenda okufunira rent gwe badde babanja wa November yafuuse content abantu kwe bagenda okufunira obusente badde babanja ku maduuka gye bajja ebintu kubanga ekyo kyafuuka kya bugagga mu ggwanga lya Uganda tewaliiwo kisinze kugaggawaza abantu mwene generation yaffe nga kigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Abantu bangi abalinnya ennyonyi bali batalootanga nti bali girinnya nga baginyerwa Bobi Wine. Abantu bangi abavuze ku mmotoka bali batalootanga nti bali zivugako nga bazivuze lwa Bobi Wine. Abantu bazimbye amayumba ge batalootanga nti bali gazimba kubanga abamu balina bakadaama b'abannaabwe. Naye ku lwa Bobi Wine wakeere enkyange yali kadaama ne yali mukama we nga bonna bakolera omuntu omu era nga bali ku leverage nga bonna bagule ne bayingira n'abakuumi balina. Oyo ye Bobi Wine gwe muzanyako ago masannyalaze. Bw'oba wakanambuulira okuva emikolo gya Busoga jaggwa abaaliko ng'abagenyi abakulu bali under house arrest oba tetuulangako muntu yenna ali akoze video ng'atubuulira biki bye baayogedde ku mikolo gye baagenzeeko. Baabasiira kati bakyatambula tebakyagenda ku mikolo baani ng'ogenda ku mikolo lwaki bo temutuwa information yaabwe biki bye baayogera gye babeera nabyo ne mubitambuza nga bwe mutambuza ebya Bobi Wine kubanga bali tebaliko masannyalaze buli mukando obuzikira na mbuyaga gano masannyalaze taata awakana kusaasidde. Ekyokubiri okulya ebisiyaga kive kivumirirwa mu kalcha yaffe ng'Abafirika ne mu dini yagenzikirizamu y'Obusiraamu obuliwo ebisiyaga kive ate mu Busiraamu ekibonerezo ky'omuliwo ebisiyaga kumuwanika ku kizimbe ne mukaswa ku ttaka n'afa okumanya kikolwa kikyamu tekikkirizibwa oba kitegeera. Naye ate tulina ebizibu ebinene mu ggwanga lyaffe bye tulina okuwa obudde okusinga obuliwo ebisiyaga. Omanyi lwaki? Ebiseera ebisinga obungi omuntu gwe bagenda okulya ebisiyaga n'agenda okumusiyaga bamala kukkaanya ne bwe ziba ssente eri agenda osasula munne ku abo ababiri bamala kukkaanya ku ssente mmeka oli zaagenda omusasula omukolako ekikolwa ekyo oba okitegeera. Era abamu bagufuula mulimu ng'oli yali awo alirwedde okumuwa ssente bamusiyage nga waliwo n'alirwedde okugaba ssente asiyage omuntu kitegeeza nti babikola bakkaanyiza. Kyova olabanga sometimes tubirabanga ebitaliiwo era kyova olaba nti okuva palamenti lwe yayisa etteeka mwami Museveni n'alisayininga njagala mumbuulire ani gwe mwali mulabyeko mu kkooti nga bamuleese muvunaana musango gwa kulya bisiyaga oba mwagala kulaba nti bwe baasayininga etteeka eryo abali ebisiyaga mu Uganda ne baggwawo kye mwagala otugamba nga sinalabayo gwe bavunaana ate nga mwe bali babirya nga n'etteeka weeriri eri bavunaana bakakwata bameka. Lwaki tebabakwata? Kubanga babikola bakkaanyiza ne bagenda obikola ko yeso tulaba yavaayo kujja kwekubira nduulu nti bannange bansiyaze oba okitegeera. Amangu ddala nga bakamala sayininga etteeka eryo waaliwo omukolo gwa general manager ne kampuni ye gwe baakola osimanyi bagita Acholi sub-region. Amawulire enkera ne gakuba nti ku mukolo gwa general manager basyagiddeko omusajja mu mawulire g'eggwanga Uganda
mwala bakugo bakwata ku bamusiyaga owakitegeera kitegeeza nti olw'okuba ababikola bamala kukkaanya birabikanga ebitaliiwo teryavayo kwekubirandulu kuba baba bamusasudde obimukolako ng'ogjeeko bano bebabikolako olw'empaka mu makomera ne baganda baffe bawamba ekyaligulo babatwala mu zito kya chambers ebimu ku bibonerezo bye babawa ezimu ku tocha ze babawa balinayo shayitaani zaabwe ze baateeka eyo nga zikola ogwo gwa kusiyaga abaana abo nga babatutte awo be tulina okusaasira ennyo oba okitegeera naye tulina ebizibu tulina okwogerako ebinene mu ggwanga mwagala kuŋŋamba nti obuli bw'ebisiyaga bwe buleetedde engulu za Uganda okubeera enfu nga bwe ziri olwaleero mwagala kuŋŋamba nti obuli bw'ebisiyaga bwe buleetedde amalwaliro obutabeera mu ddagala mwagala kuŋŋamba nti obuli bw'ebisiyaga bwe buviirako abaana 250 bafa buli lunaku mu ggwanga lya Uganda olw'endya embi n'okubula obujjanjabi tuwe nnyo ebisiyaga obuddo byogerako nga tufiirwa abakazi 30 buli lunaku olw'okubula ebikozesebwa mu malwaliro gye bazaalira ne bafa nga bazaala be bayita abafiira mu ssanya abo tubaveeko tudde mu kwogera ku bisiyaga ezaafuuka bizinensi z'abamu ku bannayuganda twogere ku bisiyaga ebiriko n'omulwanirizi w'eddembe ly'abali b'ebisiyaga mu Uganda Andrew Mwenda nga ye temumwogerako musirise olw'okuba nti ategeeranga mmwe nammwe mutegeeranga ye ne mudda ku musajja omufumbalira ne famire ye gye mumanyi obulungi abivumirira yabaddeko ne bbani ya myaka 10 gwe mufudde ekyokwogerako kubanga babasasula okukola ekyo ng'eriyo ne yaggulawo omusango mu kkooti nga waabira gavumenti agivunaana okubaninga okulya ebisiyaga mu Uganda ye temulina kye mwogerako muli awo musirise muli ku Kyagulanyi mumalirako obudde naffe tudde ku ebyo bagundi tutegeera eyo levu twagivaako dda mwali basajja abaali bategeera bantu mmwe nga mwogera ebigambo ffenna ne tubeesiimisa era nga tubeenyumirizaamu nga bannayuganda ku magezi ge mwali mulina n'ebigambo bye mwayogeranga ne bwakya butya enkya ne mukkiriza okutunda amagezi gammwe ne babasasula okufuuka abasiru ng'olwaliro bwe muli abasajja baali bayita ba mindset kati nga mwafuuka mindless abasajja abali ba pastor abali b'emyoyo essaawa eno mukeera ku ziraivu kukola ŋŋambo nga bakazi nakugeya obudde ne bukya ku 12 abaku live ku munana gw'emisana abaku live ne ku munana gw'ekyokugendayo musanga ku live kubanga gwe mulimu gwe baasigaza okukola abalatula bagamba simanyi beetunda n'okwetunda basajja ku basajja bannaabo naffe tudde mu ebyo baganda bange ku ttemu eriri mu Uganda tetuyinza kuba budde ensonga ya bisiyaga ku bantu engeri batemulwa mu Uganda nga bakuba amasasi betumanyi nti babakuba amasasi nga bakirumira bakaweesa bamaseeka mpaka essaawa eno tetumanya nga baani abaabatta ekyo tukiveeko nga eriyo n'abaabula 18 bo tebamanyikiddwako oba balamu oba bafu nga n'abalina okutubuulira ki ekyatuuka ku bantu abo si beetegefu kutubuulira mwagambanga mu Idi Amin simanyi yali ebibumba by'abantu kati abantu bano babanga mu bafu temutugamba nti baafa ripooti gye mwatuwa teraga nti bafu teraga nti balamu tewasuubi ntuliddamu balabako era temutusuubiza wadde okulaba ku mirambo gyabwe abaffe baaliibwa buliibwa namwe tandika ogamba nti mwali abanayuganda 18 ne mubalyamu ebibumba nga bagamba Amini yali ebibumba by'abantu nammwe mwali ebibumba by'abanayuganda 18 bemutasobola kutubula wajje bali kati ffe tuve ku ebyo tuddemu kunyuma emboozi ze buli bw'ebisiyaga nga abamu mu babyogerako abamu bali kwogera ku statement ya Kyagulanyi nga bo bennyini nabo nga basiyazi bwe bataba basiyazi babasasula ne babasiyaga be bali ku social media baleekaana oba kitegeera bagundi awo entegeera yaffe awo yasukkawo dda era mu bimu ku bye tulwana nabyo okulunula eggwanga lyaffe tubakakasa era nga tubasuubiza tibe tunaamala okujja mu ntebe bano abaabasasula okufuuka abasiru mu bimu ku bye tugenda okunula tugenda kunula n'obwongo bwammwe mugenda kuddamu mufuuka abantu abategeera muddemu mugase eggwanga lyammwe nga bwe mwali before kasuubire nti ntegerekese bulungi n'ekisembayo andabira ku pressure muŋŋambire nti akamese kazzeemu ne katoloka mu keegi gye yali yakasibira nakalanya kaddamu okusaalimbira mu ddiiro kayita mu bantu nga batudde bali mu kulya kyamisana ajja akima akamese ke akazeeyo mu keegi kaatolose mwebale kumpuliriza.
Bale nnyo mukwano gaffe n'okusomesa okulungi okwo kwesomeseza bingi nnyo ebibuuzo tulina bingi mbadde nzija ne mbagamba bannange kyabazinga ali bubi ne muwakana ne mugamba mbu neesonyiwe busoga neesonyiwe kyabazinga ebintu bino bye twogera tetwogera lwakuba tulina gwe tuwalampa oba nina oludda oba siina ludda abasoga mugende ku IHK bwe mutasangayo kyabazinga nve ku intaneti mugende ku Kampala International Hospital bwe mutasangayo kyabazinga nve ku internet ate olwaleero ali most likely okuddusibwa e Nairobi mbabuulira bulijjo njogera ebintu bino nga mulowooza nnimba nkugambye mugende mulabe kyabazinga bw'aba tali ku Kampala International Hospital nve ku internet kyabazinga ali mu mbeera mbi kyabazinga tasobola kuyimirira kyabazinga tasobola kutambula kyabazinga yafuukuka sikini kyabazinga yazimba ebigere bino ebintu twabyogera wano ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Mayiga n'avaayo n'agamba empologoma mweri eramula atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe kwali bulungi atudde alamula ennaku bbiri n'ayita press conference ne kabaka muntu naye alwala kabaka alwala yagenze mu ddwaliro alina allergy olowooza ffe twagenda obyogera nga tetubimanyi nti nno kabaka muntu tetumanyi nti nno alina elements za human beings newankubadde alina ezirigodire kyova olaba abalemi okutta basajja mwe temugenda kutta kyabazinga ikanibeti temujja mutta kyabazinga tajja kufa kyabazinga yeebereramu n'azira kawala kammwe muli mu kumucunya ng'ebintu byonna bimanyi abasoga mukwate muva wala ne Kasule Lumumba bagenda battira kabaka bannayuganda muwulire kyabazinga bw'afa muva wala ne Kasule Lumumba mubeera mutya ne Katikkiro akola mu gavumenti Katikkiro muva wala akola mu national simanyi planning simanyi what authority and what genda olabo batalinayo mu mulimu Katikkiro akola atya mu gavumenti Katikkiro abeera atya n'omulimu mu gavumenti baminisita ba Busoga gavumenti abasinga bakola mu gavumenti ya Museveni mugende mu binoonye mulabe n'okugenda ku KIU okufuna obujjanjabi Kasule Lumumba ne Muvawala babadde bagaanye okumutwalayo naye ng'embeera mbi olwaleero luno ali most likely okuddusibwa okutwalibwa e Nairobi waliwo abantu abangambye weesonyiwe kyabazinga simanyi mbunze kyabazinga simanyi mukoddomi wa baba wa kojja wange okusula mu galagi tekikufuula mmotoka okubeera ng'olirire tedinga babatemako temulina information ekyo kakati okozeewo kinga kyabazinga mulwadde ali nkugambye genda ku KIU bw'otamusangayo nve ku internet ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo Mukama nga tuvudde ku bya Bayibuli bye tutaaliwo kuba abantu basobola okubibuusabuusa tukulabyeko ku mulembe gwaffe ng'okola n'ogolola omukono gwo ogw'amaanyi eri Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi tukomezaawo Ssaabasajja Kabaka owa Busoga mu linnya lya Yesu golola omukono gwo ogw'amaanyi eri kyabazinga mu linnya lya Yesu kyabazinga tajja kufa mu linnya lya Yesu kyabazinga tajja kufa taraza kufa kyabazinga wetu taraza kufa omukyala yayimirirawo e London n'asaba essaala mukyala mukiga n'agamba kabaka taraza kufa ekyo bwe kibenga Katonda kye yawulira okuwonya Ssaabasajja Kabaka kyabazinga taraza kufa kirabika Katonda ayagala nnyo olukiga taraza kufa mu linnya lya Yesu kyabazinga tajja kufa Mukama golola omukono gwo ogw'amaanyi nga bwe wagugolola ku mulembe gwaffe guno n'owunya Ssaabasajja Kabaka twamulabako ffenna ne tukaaba Buganda n'ennyogoga naye n'omuzza engulu gwe mukono gwe gumu gwe nsaba Mukama ogugolole Mukama akabano mu Busoga tetwalagamba nga muzina mbuno simanyi mbuno mbufunye ine bantu
ine bantu asookedde ku ise bantu ine bantu asookedde ku ise bantu mu ddwaliro taliiyo ine bantu mu ddwaliro taliiyo naye ne mu lubiri taliiyo ine bantu mu ddwaliro taliiyo naye ne mu lubiri taliiyo ali ludda mujja wulira akabala kyabazinga yatuuse obbagamba mundeke yabagambye muleete abaana bange nfe nga abaana bange weebali nfe nga bandaba nga baganya omutwala mu ddwaliro n'abagamba muleete abaana bange bajje wano nfe nga bandaba abasoga musituke mubuuze mukwate muva wala mumuggyemu empale mukwate muva wala mumuggyemu empale abasoga muva wala abalage kabaka wamu mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda ayinza byonna tusabidde kuzoma mbadde nsaba amiina esaala mukama agiwulidde taraza kufa kyabazinga wetu taraza kufa olutalo luli mu Tokero ne bagamba nti ate yawati Tokero tuyanziza mwenna baganda baffe akadde ka Museveni ko kaweddeyo era nga akadde ke kakusiibula yandisiibudde nno ng'obudde bukyali n'atakalubiriza bannayuganda era n'ataleetera bannayuganda kubanga bali mu kweraliikirira okuba ye yandiisa eggwanga lyaffe Mirembe n'abaako gy'alaga ate naffe bannayuganda nituddamu ne tuba n'amaanyi era nituddamu ne tutambula. Museveni tukimanyi nti ali mu kutya tamanyi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyazzaako era nga asula ku bunkenke naye tumutegeeza ntumukakasa nti yeewummuzeeko kubanga bannayuganda bakooye bannayuganda baagala ggwanga lyabwe tetulina kyali kyonna kitumwagaza okuggyako eggwanga lyaffe okulutiddiza olwo ne tutambula ensi yaffe netambula bulungi nga tulina amaanyi n'emirembe era nga tulina ne bye tusuubira ng'era tubituukako tebuhabulwa kirosibula Uganda ng'obudde bukyali kubanga akaddeko kaggwako dda.